tuvudde ebbanga lyonna okuwulira ensonga zaffe okubeera mu makati gaffe. Ssebo akazindaalo nkakomezzaawo. Mulonda mwene mumulonda balaba ne kulonda NRM mwebale kwagala Muhoozi. Muhoozi mumwagala mumuwagira munamulonda mutwerese nzize n'abakulembeze DPC waffe owa Matuga Police Division SP Mugoya abatuuze bwe bakwebaza olwa security ennungi obumenyi bw'amateeka bukendedde. Nina Comrade Fred avudde mu ofisi ya meya owa Gombe. Mwamulonda Hadi Charles Sembatya, Comrade Isma akulira NRM mu Matuga Ward. Chairperson wa mumanyi mwamulonda lwaki mumuwa kadi ya NRM. John jamu bakulabe. Mwajimuwa. Netujuwani. Ati nawe yimira bakulabe. Kasta mukola mwenna tetwala amala okulayira Kololo kyatandika kuweereza bannayuganda. Talayira kuweereza ba NRM bokka wabula alayira kuweereza baki bannayuganda mweffe ffenna ffe kimu. Kale ekitulese wano eno follow-up meeting gye twalina mu ofisi ya president kubanga yakola ki tetuli bakulembeze bammwe mu Nansana municipality ate Matuga nayo eri kimu ku Nansana. So ekitulese wano kwe kukkatiriza meeting gye twalina ku ofisi ya president. Tiimu gye twali nayo eriwa Jamiru Topista muli wa muyimirira abantu babalabe. Nga muli batono twali bangi wali muliwa. Chairman yaliyo yabakiikirira bulungi, chairman w'ekitundu. Kanso nga toyimiridde, kanso tunaliyo naawe. Kanso nali naye abalala baliwa. Ofisi ya president waliwo abagendayo okwekubira enduulu ku byali tebigenda bulungi wano. Okuteesa okulungi sikugaana kwogera point yo mu bukakamu. Teesa bulungi ng'ojjayo ensonga naye tokkirizibwa kutiisatiisa. Oyinza okutiisatiisa omuntu n'otamukola kibi ate omulala n'amukola ekibi. Kyekirese wano DPC. Amaloboozi gammwe gano tugenda kubeera nago ate amaloboozi tegakola ki? Twagala buli ayogere ensonga mu bukakamu n'okuwaŋŋana ki? Ekitiibwa. Ensonga lwaki nze moderator tetugenda kubakkiriza kwogera bigambo biki? Bibi bitiisatiisa byewerera bantu. Ebyo byakoma mu gavumenti z'Obote n'Amiini. Ebyo kati muzeeyi bwe yajja n'ateekawo emirembe egy'enkalakkalira nga buli munnayuganda asobola okwogera. Katusooke ne saidi eya Nduga. Tusooke ne saidi ya Nduga batubuulire ensonga zaabwe. Ne saidi ya Topista naye ejja kukola ki? Bw'oba nabo bamaze nammwe abantu mujja kuweebwa omukisa muteese Mire Babalanda. Mukitegedde? Kale. Sebo RDC, DPC, abakulembeze mweka n'abasuubuzi mweka balamusizza. Oyogedde n'ogamba olukiiko lubeererwa mirembe teri kutiisatiisa. Sebo nze ndi ku lisiti y'okufa. Ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwokutaano nafuna amasimu agantiisatiisa era likodingi zonna nzirina nga gantiisatiisa okukola ki? Okunzita. Era maama DPC fayiro gyeri waggulu eyo n'abakulaabalala bekikwatako bonna nabategeeza ku nsonga eyo. Abaali bakutiisatiisa obamanyi bulungi nnyo era nabateeka mu reference nabaripootinga. Bakutiisatiisa osobola okutubuulirako.
si ensonga nze kyemma kyenzikiriza nti Katonda yalina kalenda yaki y'omuntu. Sebo RDC Matuga ono Mabanda kyali kyalo. Tugambe mu katale obadde okola mu ngani? Mbadde ssentebe okumala emyaka 12. Ssentebe Chairman emyaka 12. Matuga ono kyali kyalo bwe tubeeredde mu neeno nga tuli mu saafu kawunti. Matuga n'agenda n'akula n'afuuka n'asooka afuuka tawuni boodi nga avudde mu saafu kawunti, bava mu tawuni boodi n'abuuka n'agenda n'afuuka divisioni, kati tuli muki mu municipality. Mukama wange ebimu ku bisoomooza naddala ng'oli bukulembeze byenzijjako. Matuga bwe yafuuka ng'afuuse ebitegeera Matuga amaze kukola kikukula kati waneeno muveewo nze wenagira ku bukulembeze ng'emidaala gyonna gigomba kumwala. Road reserve yeriwo wali wansi ku kkubo si wano wetutudde. ng'emidaala gyonna gigomba kuki kumwala wenagira mu bukulembeze ne gijja nga gikola ki nga gyeyongerayo. Twabadde tuli awo ne batuga nti ate trade order. Mukama wange trade order bwe yazze yakoze ekintu ffenna kye twewuisa wawusi teyakikoze mu Matuga kuba kiri kampe waidi. Kati wali eri ajati Nantuga wakolera n'ogenda booti ne basala ne ofiisi ne bagisaliramu ngalaga nti eri muki mu trade order nene mmanyi waliwo bakoze eki be bamakizi nga balaga tibirina okukola ki birina okuvaawo. Weewaawo bikyaliwo tetunaba kubijjawo kati ffe tulaba nga ebyakola ki ng'ebya trade order ebyakola ki ebyaggwa naye nga awo n'abatuge tubenga tukola ki batugamba tubere nga tukola ki nga tuvaawo. Ekimu ku kisoomooza ekirala era kye twafuna batugamba era ne batukakasa nti Kasangati Matuga Road ekkubo eryo nga likolebwa diversion egenda kubeera nobaita kuki Lakeri Road. Era Lakeri Road oyo emmotoka ezimu ezandibadde ziteeka zisalira buli kitegeeza ki emmotoka zirina okuba nga zisinganya mmeka 2. Olwaleero lole y'amatoka ebe yambuka wali eri nga luwenda lekkirira emu erina kudda reverse mu kolansi endala esobole okukola ki okuyitawo. So kitegeeza era nabo bigattagatta olaba nga ekifo we tuli abantu tuli bangi ate ng'ekifo lwa kyeyongera kukola ki okukekeddwako. Emyaka 2 emabega nga UEDCL tennaba kujja nafuna warning okuva mu Bumeme nga ssentebe nga baŋŋamba tya abantu mu masannyalaze olw'okuba twasomayo Mukama wange olw'okuba nali sina bwe sobola kubateeka ekyo kyo tweganda tula kyamuli nga sina wekola ki nga sina we mbateeka. Mukama wange natula kyamuli nga sina wekola ki nga sina we mbateeka. Ebimu ku bisoomooza ng'abasuubuzi b'akatale bingi. So Mukama wange twagula ettaka mu 2011 twali abantu 324 era 324 abaagula. Eky'omukisa omubi ffenna nga tumaze okugula twali tetujja mu katale era bangi tebakola ki tebafuna midaala nga mwe mwali ne fooma chairpersoni y'omu kwatakola ki kuba tafuna midaala yali chairpersoni waffe. Abamu kuba tafuna omwami ono naye mmemba naye teyafuna midaala ono. Aliwo omulala waliwo ebyoda bikwatino Abel Golobi naye teyakola ki teyafuna midaala. N'abalala abazi bakola ki batafuna. Kaakati ng'abakulembeze basebo ne banya waliwo okusoomooza kw'osanga ng'omukulembeze naye ng'omuntu atudde ku mudaala gwe waneeno ye abatakola ki abatakola naye nga gwe ng'omukulembeze gwena okusoomooza kwokola ki olaba. Nalindi awo waliwo omukyala omu yajja yava Nansana nga kansala yali kansala ku lukiiko lw'e Nansana ku municipality ng'era mukiise mbanja mu ofisi nga ntuuseeko nga ngamba nagula emidaala muno mu katale sigifunanga
bamuyita Nora Namboze yagula emidaala ena nga yagigula ku Honorable Namuyomba Dopisa Luwemba era bwe yantuukako n'ofiisi yange koze nsinze nkwasaganya eby'emidaala era ne tugezaako okuyita Honorable era ensonga ne tukola ki n'ensinga bannanga bakwasaganya eby'ettaka tuba tuli awo waliwo omwami omulala bamuyita Kaggwa Joseph era nenajjanga naye abangi omuntu ki omuntu y'omu awanja Honorable Namuyomba emiki emidaala kufubane Kaggwa Joseph yatugamba esatu tuba tuli awo waliwo bamuyita Naggayi Bena naye yali kansala enansana nga naye abangi omuntu ki yo Naggayi Bena yali kansala enansana nga naye abanja ki omuntu y'omu ye yali abanja gumu mbandi awo muganda wange no Sembatya nga ngamba awayo ekyumba kya Ludo wayo emidaala gyange naye emidaala gyange nange bakola ki agamba yagula mukaaga agamba yakola ki yagula mukaaga era n'amanya mwe gali muki mu constitution basebo ne bajjabo ebintu bino bw'obigattagatta n'obiwuliriza nga nze era nagwendaga nze singa nga saali mukulembeze singa nange nze ntudde nga nkola ki nga nsoomooza oba nga mpakanya ekyakolebwa abaki abakulembeze ate singa gwali omukulembeze naye wandibadde okola ki okola kinene olw'ensonga basebo ne bannyabo bwe tuba nga tuli wafunda nga waliwo omukisa ogw'okugazibwa nga gwe omukulembeze osooka n'okutulaloga baneka akati bannange n'okusinzira ensi bwegenda nga eri ku sipiidi ng'etuka sipiidi ensi egenda ekula wali kinyonaga ne bane ekyamaze tukole ki tugazibwe tukole ki tuva wafunda buli muntu abeere mativu kubanga sebo RDC nze okumanya nali njagala nnyo abantu bafune emidaala nga njagala nnyo buli muntu abeere mukimativu covid yali abindabinda mulize ne tukola puroguramu eyokukola ki ey'okuzimba ne bannaffe abalimi bakole ki bafune era nze musisi nga njagala nnyo tuzimbe ne bannaffe bakole ki bafune kiri ku likodi wali mu lujja abakazi baali bankuba omanye kinkubya mpagira okuzimba ne bannaffe bafune era baali bakola ki baali bankuba ekyewuunyisa abakazi ate nga bankuba ate abaali abakulembeze ne bayita eri owulira sebo ne bawa ababadde bankuba ne babagulira kuleti yesoda okubayozaayoza sebo mukama wange emivuyo n'enkokola ebiri waneeno bingi nnyo binene nekisobola okubimalawo buli muntu okubeera ng'afunye omudaala gwe olw'ensonga yadde nomwami akuba miti alina emidaala yagula emidaala 6 ne mu constitution alimu erinnya eri Sembatya Charles nange musijja yemu ndimu erinnya limu ekisobola okumala eggole mu kibya waneeno abantu 405 nga buli muntu akoleze ki afunye omudaala twali 324 ne wabawo abaafrika oba tuli 405 ate ettaka lyongera kukola ki tukendeera oba enkulaakulana yaki yeggwanga n'enkulaakulana yaki y'ekibuga sebo RDC ebyo ebigambo byange mukama bampeera omukisa ndi director Ndugga Jamiru packet kaliko balandi road ba mirundi ebiri kaliko landi road ekitongole ekyaffe ekyabasuubuzi mwe twegattira abagula emidaala ne kabako landi road mwami Amos Nkugwa omuntu bw'aba akatambula ng'akeetooloola okuva ku kkubo asobola okulowooza nti lino lyonna ttaka lya katale si bwe guli tulinako ettaka eriweza decimals 27 decimals 27 ojja kukinnyonnyola abasuubuzi bano bakitegeere buki bulungi obuzibu bwaffe buvaawa obuzibu bwaffe si bwakwagala kutunda basuubuzi bannaffe kuba naffe tuli bammemba naffe tulinamu emidaala muno mulimu bato baffe nsaba protection naffe tulinamu emidaala naye obuzibu buli ku ensonga tuzitegeera tutya
zitukosa tutya ffe twatunulira kya mu maaso si kya leero yebiruwa wammanga Musisi byayogeddeko sigenda bigendako. Okusooka bwe twali tugula awantu wano twali ku bunkenke obw'ekika ekyawa wali omuzindalo kyenkola wano twali ku bunkenke obw'ekika ekyaki ekyawaggulu. Bwe tubeera ku bunkenke waliwo bye tutatunuulira okugeza twakeera ku makya RDC nsaba kubeera protected bano bambuzaabuza nze ndi ku muzindaalo mumuleke ayogere mumuwulirize. Twali ku bwenge bwe twalina bwe buno. Landiroodi waffe eyali atutwala mu budde obwo omugenzi Sempeebwa yatuwa wiiki emu tunoonye engeri gye tusobola okwegula ng'abasuubuzi. Naye namemu eyo wiiki emu kyatutwalira kumpi wiiki nga 3 okumatiza be twali nabo nti abantu batukola ki batundawo. Era ekyo kye kyaleeta abaaki ab'ebweru. Bwe tumala okufunawo twalowooza nti tujja kukulaakulanya awantu wano mu budde obugwanidde kubanga tuli mu kifo ekiri strategic, ekifo ekirimu enkulaakulana ey'enjawulo. Twalemererwa okuva 2011 paka olwaleero 2026 twalemererwa okukolera awamu okuzimba awantu wano. Tukoze pulaani za mirundi ng'ena naye nga zitwala ssente ezitasondebwa mu bantu wabula ffe abakulembeze okwekolamu omuki omulimu. Ekintu ekyo kyalema n'olwaleero okiraba. Aba bano abakolera ku kkubo okwo buli mulundi gwonna division lwebadde jja okulongoosa ekkubo eyo n'erimba n'otukolera omwala abantu ebintu babadde babijjawo ne bamala ebbanga nga tebakola ki nga tebakola. Olwaleero bwe twogerera ffe kyetwalengera ewala musaa kyogeddeko oluguudo olwo bagenda ku upgradinga kubanga tuli mu national division, tuli mu municipality. Oluguudo olwo tusuubira nti mu bwangu ddala nga batuuse ku junction wali Yalakeri road bagenda kukola diversion. Naye ng'emmotoka beetaaga motoka mmeka 2 twogeddeko wano tulina decimal 27. Omuntu yekka kyeyandibadde yeebuuza singa oluguudo luno lunaakolebwa ku standard nga bwe tukirowooza ku decimal 27 tugenda kusigazaako decimal zimmeka ezaffe nga nawe tulina n'abantu bangi abatanafuna midaala. Ekyo nkivuddeko. Njagala genda ku nsonga ya toilet. Kansala waffe oyo nga kansala ku municipality baatuwa toilet nga division etukuŋŋaanyaamu omusolo tuzimbe toilet wano mu katale. Eyeriwo yali mukyala Nasali yagiteekawo naye nga evudde mu mbeera eyinza okusavinga abantu nga bwe tufaanana bwe tuti. Toilet yagaanibwa kubanga twabasuubuzi bwe tuli wafunda tetusobola kuwaayo wadde akataka. Era olwaleero bwenjogerera wano RDC ogenda kutuyamba. Toilet yaguddemu era tetulina toilet mu katale, tetulina bwe tukola ki bwe tugenda. Ensonga endala lwaki abantu bangi babanja emidaala nga tebagirina. Era bwe tubanga twagula mu kusooka abantu 324 bwe tubanga twagula mu kusooka abantu 324 twawera tutya 45. Nze yensonga gyendagala okwogerako mbe ku muzindaalo. RDC yensonga gyendagala mbe ku muzindaalo. Ensonga eyeeta bweti mu kusooka twali twewandiisina abasuubuzi 324 RDC bwe twali eri mu president's office walina ekibuuzo kyewabuuza era n'enkulifaalinga ewa mukyala Namuyomba. Kyali tekiniko naye omuntu teyakitegeera ku budde obwo kiba kitya tekiniko. Lwaki twafuuka abantu abangi? Ensonga eri emu, waliwo abalemererwa. Bwe balemererwa Namuyomba ne ttiimu ye abaali bakuŋŋaanya ssente basobola okuyita abantu abalala bagula emidaala gino ssente ziddeyo. Naye bw'oyita abantu abalala ssente ziddeyo kitegeeza ki? Nti twandibadde tetufuna bantu bangi. Naye bwe twadda mu kkooti Namuyomba baamubuuza
nti esente ze wakuŋŋaanya mu bantu nga tewabajjaako zaali zibulayo naye watunanga omudaala akakadde kalamba zaalagawa. Njagala kutegeeza abasuubuzi mmwe tetulina ebintu bingi bye tugumidde olw'okuzimba ttiimu. Namuyomba Luwemba yagenda essaayi n'agula ettaka mu ssente ezo ezaali zigulako. Ekisembayo twagala abantu baffe bano bategeere. Basebo musirikeko tubulirize. Twagala abantu ettaka lyakola dya. Njogedde bwe nti era twalina abantu wano, twali abantu baalinga 5. Twagenda mu Makitayiro ne tusasula miliyoni 21 nga tusasula lwa mukyalo oyo nga ffe okuziba ekifaananyi ekyo. Era bannange weebali bakimanyi ne bwe tugenda mu Makitayiro olwaleero dokimenti tuzikola ki? Tuzirina. Ensonga esembayo nze gyenyagala okumaliriza nayo y'ensonga bweti. Omukulembeze yenna ayimirira ku lw'abantu ebiseera ebisinga bamukyawa. Ffe tetwakikola nga ffe, twakikola kuba bulungi bwaffe na fyuca yaffe mu maaso. Olwaleero twogera wano naye wansi waliwo enteekateeka y'okuzimba akatale akamole Muwanga. Akatale ako gavumenti yegenda okukazimba ng'ekigendererwa nti wano okusinziira ku nteekateeka ne physical plan wano tewalina kubaawo katale. Tetwagenda wali ne tufuna ettaka ekkazi eddene era tusobola okukola okujja. Era mukama wange nze nga nva waggulu njagala kusaba abasuubuzi bano tetwagala kubwekengerera. Ekifo kiri kyekifo kyaffe ekya kampuni yaffe. Ekifo kino kirina nannyini kye. Ebiseera ebimu lwaki mulemererwa okutegeera ensonga. Ali omuntu ono bwe mutamuwulire byayogera temujja kusobola kumuddaulire. Mumuleke ali abbe wano wagendawo abantu bameka? Wano wagendawo abantu bameka kati? Wano musirikeko bassebo ne bannyabo. Wano okusinziira ku mbeera eriwo tewagendawo basuubuzi 45. Ate wali wagendawo bameka? Wali n'abasuubuzi nga 6 tujjawo. Naye kati nana kyokoze kibi tokkirizibwa kujjako muntu muzindaalo. Mubaleke boogere kubanga twaze kuwuliriza bantu ba biwayi bibiri. Twaze okuwuliriza ab'ekiwayi kino. Ekiwayi kino ekigamba kyabafunira ekifo ekirala walina okubeera akatale. Deni n'ekiwayi kino ekyokubiri ekigamba nti akatale kalina kukola ki? Kubeera wano. Ali bemwogera byonna bye tugenda okuwandiikira minisita asalewo. Naye akati mwe munaaba temwagala bannammwe boogere nga mumwagala okwogera, ekyo si kirungi. Njagala boogere mbadde nzija wano ebiseera bingi nga bano tebaliiwo. Nga batya nti bwe bajja wano mujja batuusaako ki? Akati twasalawo eri ku ofiisi ya pulezidenti ne tubasaba nabo bakole ki? Bajje bababuulire bye mubadde muwulira mu lugambo. Kakati ate bababuulira mubasikako emizindaalo. Ezo zibampisa. Nze njagala tuwuliziganye bulungi mu mirembe. Tutegeeraganye. Mubaleke boogere muwulire bye mbadde temukolanga ki? Kubanga ebisinga mbadde mubuulira mu ki? Mu ŋŋambo. Kakati bababuulira ate mubasikako emizindaalo. Ezo tezibampisa mbi. So Mukatuliki kyokoze si kirungi. Njagala kusaba ofiisi yo okusooka tuzuule ekifo kino kiriwa tetusobola okujyamu ffenna. Ekyokubiri njagala RDC
wano waliwo decimals 27 wali tulina decimals 5 ate ng'ekyomukisa omulungi bwe tulina decimals 5 tuli mu kitundu kyekimu mabanda ekyokubiri poloti yaffe era ekoona ku kkubo ekyokusatu ekikayanya abantu wano kwe kubeera ne entresses ez'enjawulo nti wali omuntu ayitawo n'ayingira wano omuntu ayitawo n'ayingira naye ekya security mwe mu bitusinga akatale ebiseera ebisinga tekabeera na makubo maki mangi n'olwekyo abantu wali tujyawo buki tujyawo bulungi ekisembayo nsaba tuyamba abantu ng'abakulembeze nti emyaka 10 mu maaso wano tetusobola kusigalawo ate nga waliwo tusobola okusigalawo we twafunye Ssaabasajja Kabaka awangaale okuwuliriza n'okukola emirimu era n'essaawa ya leero batubuza ekibuuzo tumwatwebuuza weyogera pointi zoga amanya asiimwe Benoni bakulu RDC DPC n'abakulu mwena abali wano tubasanyukidde naye nze sirina bingi bengenda kwogera naye ensonga enkulu eri waggulu ebuuza abantu abo bakola ebintu bino lwaki tebatwebuuzaako kati ensonga lwaki twabebuuzaako emyaka giri 15 engeri gye mumwana abantu binaata RDC aliwa naatudde naye mwogera naffe bwe twadde eri nga twagala twogere nammwe tuteese nga bye mukola tumuwuliriza ate wakira RDC akangamu kati naye ffe twali tulina kye tukangisa ng'oŋŋamba ng'oŋŋoolera eyo nga siwuliriza ekyokubiri njagala tukkiriziganye njagala obutuufu n'obwenkani tutya teri muntu wenna gwe basobola kaka kola kintu naye n'obwaba pulezidenti Museveni n'obwaba RDC ba RDC bonna tabaleese naye nga ye bamutumye genda ondabira abantu abe emitwe gy'abantu egiri wano naye yatutwala lwansonga ki mulindeeko lwansonga ki abaana obuyinza kutuuka n'agamba nti omanyi nti ye sebo mukulu wa simu ekyo kirese ensonga etulese asimu nsonga kyetulese wano twakanyako eri mu ofisi ya president kulaba ebifu byombi muli saidi bbiri muli ku saidi ki ndi saidi eri eriwa eya ba directors kati kyoba obeerako kakati etonga nkivuddeko ffe nga bwe mutulaba wali wansi essaawa ya leero bwe batugamba nti road reserve waliwo balandiroad abaweraka mubongere ate nga batuddewo balandiroad kuba edda bwe twakolawo twali tumanye ettaka lyaffe nga batujja ku mwala batusembezeyo katiri tusigala wali kagulumu naye kati tebaliiwo balandiroad bawera makuno ekyokubiri twabadde twagala ono kyayogera wa disimola 29 ne disimola 3 nze mbadde nsaba RDC bw'obanga tuli bakwere tulambule liri tulabe wawanene oba wetulaga ebyo biri byamu lisoma amatuga mabanda amatika session limited mubeerenako wano kopi bwejakumpaako fotokopi wezilise bwe tujja kuwaako twatuula ne tusalawo tukole ekintu kye bagamba nti si kirungi obuseera ebisinga enkulaakulana bw'ebeera ejja ebaako gwekosa ate oluusi ne tukisanga mu maaso nga ffenna etuyange ekyamazima mukulu wa RDC n'abakulembeze mwenna abali wano tukkirize tugaane ababanja emidaala weebali era tebafunanga midaala gyabwe okuva 2011 n'olwekyo ekintu kino tetwakisalawo mu mwoyo mubi twakisalawo mu mwoyo mulungi mpuliddeko ekigambo ky'obuuziza nti ebyapa weebiri byakyuka wano twalinawo ebyapa 3 nga bikola decimals 27 ate wali tulinawo ebyapa 2 byo bikola half acre era tumaze okuteekateeka ekifo ekyo obulungi ekisobola okutuulamu abantu 604 n'olwekyo nyaga kisitu ettaka eryaffe ery'amatuga mabanda liri sayidi wali taata RDC n'abakulembeze abaliwo
abantu bagula emidaala buli kakedde ate abantu bakyusa emidaala buli kakedde nga nsobola okutunda omudaala gwange nengujjamu nenguza omuntu omulala. Constitution yaffe eno oba memorandum ekirambise bulungi nti omuntu gwokule omudaala gwa munno oyisawo omwezi gumu ekinene ennyo nosobola okukyusa omudaala gwo n'oguzza mu mannya go. Naye bammemba abasinga obungi abampa emidaala gyabwe ogikyusa emidaala nagikyusa era n'obugwo ogwalula Joseph gwakyuka. Naye obuzibu obuliwo kati waliwo constitution mwe gye mutambulirako eyasooka wali nga bakola amendment nti yo kati bwe mukebera ne musangamu erinnya okugeza ndi Ahabwa Jackson yagula omudaala gwa isiti Fatuma ndowooza bwerityo nafuka Fatuma bwe baseeralidde bwe yajja n'ekipalati kye bamulaga nti taliimu mu constitution. Mbadde ndowooza nti tukwataganenga obukulembeze obuliwo obukola ate nga nabwo ndamba nti buli mu bukyamu muli bakulembeze abatwamu nga tuzze eri tugenda kuwaayo obukulembeze nga tuyita mu mateeka. Amateeka agatulambika bulungi mukyalina Muyomba akimanyi nti abantu 20 be batuula ne balonda badayirekita ne babasindika mu lukiiko lw'abangi ne basalawo gwe baagala ne gwe bataagala. Gwe bataagadde tuddamu 20 ne tulonda omuntu omulala. N'olwekyo nsaba tubeere bakakkamu tukkirize tudde ku ttaka eryaffe. Mukama abamperenyo. Omusajja bamugyako emitwalo 2 tebazimuwa n'obwenkuba essimu bagamba sente za kukola mirimu gy'akatale. Omukazi n'abuuza ogwanga omudaala gwe bakoleramu emirimu gy'akatale. Kati katuulize ne saidi ya Topista tuwuliziganye bunda mubeere ku bye mubuuza. Basebo ne banyabo amannya Kijjambulo Party gye mwakazaako eryakawule ate ng'eryakawule lya mirimu. Babadde wano ku RDC yawadde abeeyita badirekita omukisa okuwaayo obujulizi lwaki bakeera ku makya ne bamalirira abantu 4 okugenda okuswapinga ettaka lyaffe. Basebo ne banyabo abakulu abali awo kyamukisa mulungi kyamukisa mubi nnyo okubeera ne bakulonda ku bukulembeze oba okusikira ewammwe n'otunda poloti n'otuuka ne ku kijja n'okikola ki. Basebo ne banyabo abasajja babadde wano nga banyonnyola ebigambo Asimbe Benoni mukulu Musijjja William ne mukulu Mawejje n'enduga Jamiru. Basebo ne banyabo kulondiriza abakulu bakama bange bana abakulu gye bagamba ndi waliyo emidaala 40 sikawule eyali ku bukulembeze ndi yatundayo omuki. Asimbe Benoni ye yatunda emiki era mukimanyi bulungi. Asimbe Benoni yatunda ekiseera nga takyakola nga wasolozaawo buki. Mukimanyi bulungi nti Musijjja William muno yakyakyalina mu mulimu ng'asolozaawo buki. Esaba olwaleero bakama bange omuwandiisi waffe alina ebipapula awo omudaala gumu nga gulimu abantu 2. Asimbe Benoni mwe yatunda Kijjambulo Party ne bamugamba nti nno tuwe ekikunja ekyo tuggyemu erinnya mu constitution ate tukuwe erinnya lyo yingire mu constitution. We bazza ekipalati ekyo ate ng'era omudaala bagukola ki. Era obujulizi we buli awo emidaala giri awo gyatundibwa emirundi n'emiki. Batugamba kano akatale kafunda ne bali badirekita mpulira bulungi babajjawo emidaala omuntu n'atunda emidaala 40 nga abebweru lwaki tebabawa. Omukulembeze n'atunda emidaala n'atunda wali ng'obwebweru abanja omulowooza ako kati era omulumiriro ako kati. Essaawa eno nga kyotunda akatale kakoze eki
kali ku lutu eri twagendawo kano akatale kaffe bano abasajja babadde baludde nga bafumba ekintu kyabwe emyaka giweze n'omunaana kubanga ze badde tubalako ku mmeeza era ekyatandisa okuzimba akatale kano byebabagamba kino njagala kibabuulire yafuna awo yasiba ebbala lyakabaka era babiwulira njagala fuso okiwulira bulungi njagala fuso omwana obulira bulungi nga tutuula ku mmeeza nembagamba bassebo abakazi tebakyasobola sente bagamba abakazi kukawulo bawolereza abakazi balina sente ati esawayo bagamba akatale tekakola ki esawayo ku midaala nti nga tubaali RDC gye baatema fewano tolina okulaga bakola enteekateeka olaba ekizimbe ekyo ekyomudaala bakikubamu omuntu alina ekifo kuva eno mpaka eri bakibala omudaala gutya kitegeeza senga baali baagaliza abantu bandigambye banaye twefunze n'abatanafuna bakole ki naye gye basooka okukola batunda midaala nga bwe gyonna era mukama wange kwaba bakulu tekuli akolera muno njagala nsomesa mudaala nti naalo ntundawo ennyaanya bakama bange njagala tugenda enkola emidaala kana akatale kaffe kanene abantu ababanja siketijawaka nti tebaliyo gye bali abatono naye gwe omuwendo gwe bateekawo muki abo abantu tusobola okubafunira emiki emidaala wali tusobola baana disitulikiti ekifo kyonna waleero balabenyini batemanga okutala guveero mpaka ero genda eri tugwe batemye balaye tubeere beerufu tuve ku byobwere byakomakawo